2021 Muzeyi yali alayira kisanja ekyo ekibande kusimba kalitunsi era bwombuuza kiki kye wakolawo mwekyo ekisanja kugamba kyendaga gwe musiri gw'amazzi musimba omwaka oguwedde ekisanja kiri ekikadde kati kino ekipya kyobaliramu ate mmwanyi kyembaliramu omwanyi kituufu ate ng'ekipya mukumpi muwummulidde ekipya era kwe muwummulidde kati ekikadde si mwawummuli ate mwewafunire kalitunsi n'oteekateeka nante neeteekerateekera nti singa oba owummudde n'atuukira ku ki package webala omulimu webalire ddala naffe tujja kwata mpola mpola sente zijja tandise okulanga ki sente era mwenna mbakubira omulanga abagayalirire emmwanyi zino puroguramu za gavumenti simanyi temugenda kunyumiza mboozi nga mu kisanja kino kubanga gye bujja omuntu ataabe nayiika ya mmwanyi ajja kuba tatuula na basajja banne mu ggwanga lino ng'okoma eri so buli omu mubalaba bannaffe abalaala abo abambala enkuufiira engazi ezo abo be balina ente tobatuulamu nga tozirina enkuufiira ng'eyo tobatuulamu gwe tolinayo kyoyina tojje mu basajja bakukuba n'omuggo tobadduza kati so bwekijja wano kiba tekikyafuna malusu ga nkuyege abo abantu abakyabaweereza nja bawa amagezi nti UPDF is a productive army era ne bwolaba ku kabonero kaffe abamu tusobola okuba nga tukambala bwambazi tetumanyi kyekategeeza kuliko emmundu kuliko ekitabo ate kuliko enkuumi ekitegeeza nti educated productive army so tulina okubeera engaged mu mirimu gino so si kipya nnyo gye tuli si kipya gye tuli egyo yonna neyo mu magye tulina mu production unit balima Uganda nsi ya bya bulimi ne president bulijja atukubira omulanga tulime n'ateekawo operation waste creation ne tugaba ku ndokwa ez'obwereere abantu basobole okukola ki okulaba nti bayitira omwo basobole okugaggawala mu maka gaabwe naye olw'obutamanya bw'abantu abamu puroguramu eyo bwe yajja basuulayo gwa naggamba ne tubagabuliranga emmwanyi ne zikala baziteeka wammanju ne bafiiriza ate abandi badde bazaagala ennyo abaaziteekanga wammanju nga zikala kati balaba emmwanyi ekutta akati ate bazaagala era wenjogerera essaawa ya leero abantu bangi baagala emmwanyi era juzi nga tutandika campaign pulezidenti waffe yayimirirako ebusulaawo awe retired Lieutenant Ssennoga Ssennoga n'amubuulira obwetaavu bw'abantu ku mmwanyi era yali yakitinze n'atuweereza emmwanyi 5,000 mu kibiina kyaffe ekya NRM Buwanguzi Group era emmwanyi ezimu ezagabiddwa ku mulango ogwo pulezidenti gwe yanukudde nange bwe nazifunye nenzireeta wano e Nakasongola kubanga ye Greater Luweero sigamba nti zaali zakugabibwa mu Luweero yokka buli muntu ali mu Greater Luweero ng'ayingidde mu kibiina kya Buwanguzi Group alina okufuna ku mmwanyi zino era oyo ali sirias yazifunye kusomozebwa kikwe musanze ku mmwanyi zino naddala mu budde bwe baba baziweera otuuse wenjagala okusomozebwa kwe tusingira ddala okusanga twasaba emmwanyi zino mu budde bw'emabegako era tubadde tuzifolowinga nga tuzisaba naye nga tezivaayo Lieutenant Ssennoga retired atambulidde emmwanyi zino okutuuka ate lwe tuzifunye nga kumpi season efundikira akaleka kubanga kati olaba emmwanyi zino twakazisimba naye ng'ate zandibadde zijja
sizoni ng'etandika butandisi. Era y'ensonga lwaki olaba emmwanyi ezimu muzisanze wano mu bedi. Nabadde sisobola kuteeka mmwanyi ezo mu ttaka nkubanga amaanyi ag'okufukirira n'oluzzi sinalufuna bulungi, mbadde sisobola kumalako. Ne ŋŋamba no kanzikuŋŋaanyize wano awamu olw'okubeera nti sizoni etulese, sizoni ejja ey'omwezi gw'omunaana bw'eneebeera nga yaakatandika enkuba esooka nteeka omumwanyi mu ttaka olabe omumwanyi bwe gweyagala, kubanga ebinnya olwedde mbirina birirwedde ate ne nakavundira mwali. Bw'olaba kapaati kano kensoose okusimbako ak'emmwanyi 1000 zikuwa amaanyi, engeri gye zisituseemu kitegeeza zisanze nga ndi neetegekedde ddala bulungi ku ekyo kye mbadde njagala. Nange bwenkolera ebintu byange eby'obulimi naye nga nkolera mu operation wealth creation Nakaseke. Ndi musajja ntambulidde nnyo mu by'obulimi kuba mbadde nnima wadde mbadde nkyali mu magye. Nga bwe kimanyiddwa ndi ate ogumutaliira nange bwentyo bwe mbadde. Era olwamaze okuwummula nazze okutandikawo pulojekiti eno, ndowooza mulaba tuli mu lusuku olutagayika. Nga kigendererwa kyalwo njagala nkube ejjinja limu n'ebinyonyi 2. Njagala nteekemu emmwanyi eziwerera ddala ika 10 n'olusuku nga lwa ika 10. Ekigendererwa mu kyo nsobole okubeera nti nina pulojekiti esobola okunsasula okusobola okweyimirizaawo mu bulamu bwange obwa bulijjo nga bwe kisaanidde, era nga ne pulezidenti bwe yatubuuliddeko nti kino ekisanja tewali kwebaka. Nze mu nnimiro yange wano wemba nkolera obudde bwonna nga siriimu tulo, wabula nga ndiko ekigendererwa ekyokulaba nti nsobola okubeera nga nyongerako ku byenfuna yange. Kuba kati bwe nkwata akavudde muno nenkagatta ne pensioni yange n'ebirala bye nkoze mu pensioni nga mmaze okuwummula, mba sijja kusigala kyekimu senga mba mbitaddemu amaanyi nga bwe ndaba nti mbitaddemu, ndowooza nammwe mukiraba. Toka beeyanjulira amannya gange Brigadier General Byuma John. Nakawummula okuva mu magye ga UPDF, ndi retired. Nti emmwanyi eno yeetaaga nnyo okulabirirwa. Ekyokubiri, babeere nga batuweera emmwanyi zino mu budde. Batuweere emmwanyi mu budde. Ekyokusatu, abo bannasayansi bekikwatako balabe nti banoonya eddagala erisobola okulwanyisa obuwuka obutusumbuwa ku mmwanyi. Awo Uganda tujja kuba balimi nnyo. Nkikakasa nti ku mmwanyi gye bagabye wano kati mu buli regioni ya Uganda bwe tunaakwata emmwanyi obulungi, emmwanyi kigenda okufuuka ekyokufuna kya Uganda, ate ne mu nsi yonna tusobola okukwata ekifo ekyokusatu oba kyakubiri. Mpozi ekirala kye nnyinza okutegeeza bannayuganda bannaluweero ne bannaluweera bonna awamu kwe kukkatiriza kiri ekigambo omukulu mulungi kyayogedde. Minisita Mukasa agenze n'atugamba nti bino byonna bisobodde okubaawo olw'emirembe. Ate mujjukire pulezidenti waffe bwe yabadde alayira yatugambye nti kino ekisanja tewali kwebaka. N'olwekyo emirembe temugikozesa ne mwebaka. Emirembe giriwo gino gye tulimu era gye tutambuliramu era gitwagaza ennyo pulezidenti waffe emirembe gye yalwanirira giri mu practical, gyeraga nti weegiri. So buli muntu alina obusobozi obukozesa emirembe agikozese, kuba emirembe kitegeeza kukola. Awatali mirembe tolina kyosobola kukola. Naye ate bw'abaawo emirembe ne pulaani
nga president waffe yennyini agezaako tuwa plan n'ate n'atwongera otuwagira mu bintu bye tukola n'atuwagira mu maka tusobole okwongeramu amaanyi mu bye tukola. Emmwanyi n'atuwa endokwa ez'obwereere oba ofunyeyo akasente n'oweeyongerako n'owegulirayo. So bannayuganda mwenna mbasaba awatali kwawula mu bibiina bya byabufuzi kuba eriyo eyo geemu yawedde yaggwa. Tukole tulabe ow'ekisanja kino gye kinagwerako kinaaba kitutuusizaawo. Mwebale nnyo. Akasiimo si ke kakujja mu bwavu. Akasiimo yadde bakakuwadde naye nga toyina nteekateeka ennuŋŋamu. Kati singa Brigadier yawummula teyategeka nga ettaka lino alirina. Ke yafunanga akasaala ng'anoonya ettaka lino n'ajja n'agula. Teyaligula lunaku lumu yagenda ayongerako. N'olwekyo tolowooza nti bw'onoofuna akasiimo olyoka okole. Nakana akatono k'oba ofunye kakozese mu butono bwako ogende ng'ogattako bugasi. Eri buli muntu yenna Munnayuganda nti Uganda nsi ya bulimi. Yadde nga kati tugiteeka ku mutindo ogw'obusuubuzi naye nga Uganda nsi ya balimi. N'olwekyo buli ayina akataka w'ayina fuba nnyo olabe nti enteekateeka za gavumenti bwe zijja obeeko ky'ogijjamu okiteekeyo. Okulambula kuno tetukukola kubanga tukwagala oba okuba nti kya muzannyo. Naye pulezidenti bw'asalawo n'adduukirira abantu be mufeeyo nnyo embeera eri eyo ebyobufuzi ereme kutubeeramu nnyo nti tugende naye nga tutambula. Omuntu oba tomwagala naye aluusi avaamu ebikuyamba. Zino emmwanyi teziyamba pulezidenti nga ye. Bw'aba akwatibwa akafansonyi n'akuwa emmwanyi gwe simba kubanga gw'oyina ogyetundira era ogiggyemu ssente nga zizo. Tubeere nti twekubiriza ffekka. Bajjajjaffe baalimanga mmwanyi era kati tuli mu nteekateeka okulambula kino. Twagala tulage eggwanga nti bwe batuwa ebintu eno y'enteekateeka kwe tulina okubitambuliza. Buli omu n'amanya gundi yafunye tekubeera kweraga wabula abatamanyi bayigire ku abo abamanyi oba abayina we balimira. N'olwekyo ekimala ky'emmwanyi mulaba kati Brigadier ayina olusuku luno si nti yalukola gavumenti agisanyuse wabula yalukola kubanga luvaamu Uganda tulina okulya tulina okunywa. N'olwekyo abantu bonna mujje nga mugende nga mulambula bannammwe abayina bye bakoze tulabireko tuyige nti eggwanga tuyigira ku munno n'eggwanga okutambula okugenda mu maaso. Bino ebiseera si bya kalulu. Muve mu mbeera ey'obululu. Ebululu bwawedde kati kiseera kya kukola. N'olwekyo kyemuva mulaba nti pulezidenti atukubiriza obuteebaka. Emyaka buli gye gyeyongera tweyongera okuggwaamu amaanyi. Tweyongera okuba nti tunafuira ddala. Naye bw'oba teweetegekedde embeera ekunyiga nnyo. N'olwekyo twagala buli muntu yenna Munnayuganda yiga ekyokukola, yigira ku banno. Bw'otusanga ku mitimbagano nga batutaddeyo oba nga tuli ku TV, naawe yigira okwo ku ebyo ebitono bye twogerako tulabe nti kati baana bange okutegeka obukyali nga sinnawummula kinnyambye olw'ensonga nti ne school fees ezimu nalinga nzijjamu ebyo byentegeka nennywererako. Nze omu ku basajja abalwanyi ababadde mu operation okumalira ddala emyaka kuva 87 nvuddeyo luno jjo ly'abalamu nga muzeeyi atandise operation rescue mu 2013 n'alaba nga olutalo lusigadde lw'abaana leka tujja ate tulwanyise obwavu ku lutalo olwo n'aluggulawo mu 2013 ne tutandika olutalo lw'okulwanyisa obwavu. Operation rescue era tukoze kubanga bw'obalirira emmwanyi Uganda ze yali efulumya before
nga 2013 zaali ntono nnyo okusinga ku mmwanyi ezifulu makati. Ekitegeeza nti Uganda yeeyongeddeko mu byenfuna byayo ng'eyitira mu kirime ky'emmwanyi. Luno mululaba lutandise n'amaanyi. Kino kye kimu ku bitooke ebisoose okumpeereza. Enkota yiiyo ya wagunga 9 ku 8. Olabira ddala nti waliyo ggoolo mu maaso eyo. Ekaazi z'emmwanyi 100 yayagala asimba 5 nga ye, then n'abaana bazaala nabo basimbe eka 5 nga bo. Kitegeeza nti naye akwasiza wamu ne gavumenti n'abaana nga abayambye. Bwe tuba nga tufunye ekyuma mu kitundu kino kibeere nga kiyamba abali mu kitundu kino kyonna, ettaka lirina erisobola okuzimbwako ekyuma. N'olwekyo gavumenti tugisaba etunuulire nnyo abantu nga bano abasobola okusitula ekitundu, tulabe nga ffenna tugenda mu maaso. N'emmwanyi tugigatteko omutindo ebitabaddeewo luli. Naye olw'okuba nti tuzifuna nga tuli ku off season, abantu bazitereka. Abalina obusobozi naye ate atalina busobozi aziteeka atasobola zirabirira, era tugenda okwekanga nga zikoze eki, nga zitufuddeko. N'olwekyo tusaba bano bonna bakyayagala yadda afunye 25,000 naye yeetaaga emmwanyi ezisobola okusimba eka 3. Olwaleero yakayagala eka 5 ku ttaka lye kuno, naye gavumenti emuwaddeko 25,000. Kitegeeza tukyayagala abamwongere obusobozi abulina, basobole omuwa amazzi agasobola okufukirira emmwanyi ezo. Bano be bantu abafunyeeko mu gavumenti eno naye nga nabo bakozi, so sigamba nti afunye nga takola. N'olwekyo kino kyakulabirako kya kirungi okulaba nti abantu bano gavumenti eddamu n'ebayambako. Nakasongola tubadde tetumanyi nti emmwanyi zisobola okuddayo, naye okusinziira ku experience eriwo, katingi ono gwe baatuwaako si mulungi nnyo mu Nakasongola, naye singa tufuna seedlings ziri zennyini nnyini eza Nakasongola zandizenga nga bazitugradingidde bafunenga seedlings mu kifo kya cutting, yadde zimera zonna naye seedling nagutuuse. Kati mu ttaka nga lino we zigenda okusimbibwa tosobola zisimba olw'okuba nti amazzi tewali okusobola ozifukirira. N'olwekyo azikuumirako wano okutuusa lwe tunaatuuka ku sizoni nga enkuba etonnye, kubanga ennimiro yagitegeka era mulimu ne ze twasooka okumuwa ezaasookera ddala nga twakatandika mu mwezi ogwokuna, zo yazisimba. Naye zino zaasangibwa nga enkuba ekendedde n'atasobola ziteeka mu binnya byazo. N'olwekyo terina mabega wezze egenze maaso. kyali ku resistance. Muzikube ebifaananyi mulabe nti omusajja olukumi lwo lwayingira mu ttaka era lwe luno. Olulaba era lwe luno. Ndi mumalirivu ng'agenda ku front line. Guno omugundi omusana gwe Nakasongola tegugenda kututiisa. Ngenda kufaayo nnyo okulaba ng'emmwanyi eno tekola ki? Tefa. Kate neemala okusavayivinga neeweza omwaka mu ttaka wano, nja kuba mmaze okukikuba nga mmanyi nti nkoze eki ekyo nkiwangudde. Guno gwe mulimu. Okalaba akamwanyi kange bwe kamasamasa. Kaba okalya tekali kyekimu ng'eri gye mumamirira eddagala. Kozi agasola. Sola yekolayo. Oyagala kugaana kujja kusiisira.
ziri eziri mu bed ezigenda okusimba wano wonna mpaka eri kubanga olaba n'ebinnyo biraba bibi olaba naawe wenyini woyimiridde ekinya omanyi sente zateeka wa Nti ateekamu naye olibanga ne booteekeramu tebafaayo. simbye loko nga bwe twazisimba bwe tuti ziba zeetaaga kuwa guidance nga zidda ku kiswa eno kati ku kiswa wano era buli weeba ekiyitako ng'ogizinga ng'ekomawo olaba kati ensujju wano weeyagala teyagala kuleka lidaana nti etambule nga bweyagala ogigayidinge erinnya ekiswa ekyo mukama oba yakiteekamu eki kyagala nnyo ebibala by'ensujju bino era bw'ogiteekawo oba ewulirira ddala emirembe Buyita buguju. nabita butengo leeta nisayo emikono mwana wange Babuyita maze mwaka gumu tegunnawera mwaka gumu ez'omwaka ogumu n'ekitundu ziri eno. muteekamu ekigimusa n'oteekayo wansi. alina sibiri ne katini yatuwadde katini Saka n'engulayo ebikolo byali mano wa 10 lwonna n'olusimba okuva kuli bampa ye yagiyita W. eno yakuwa W Era bikekeere wamu. Kubanga sinako ekikolo ekifudde oluvannyuma okuva lukulire ngaakwata erina nnyo ekizibu kyeri. wagiwagiddene kano kagunda Katagala. Kana akekigimusa. Akasa k'embuzi kenkuba olutonya bwe. Naye omusana mungi. katinga omusana gugi nga ziri wala era tezisobola kudda kwekuba kudda mabega kamange Brigadier General Byuma wasooso zikirika sofa zino ziri aba endala ng'olwedde zino amaze ozisimba so kaakati tugamba nti singa emmwanyi zino zaali zizze mu biseera eby'enkuba mu mwezi